Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero. Nze nammwe abakyala ng'oli muzadde ng'oli nakawere oyinza okubeera nga tolina bulungi mata, njagadde nnyongera okukubulira ku ddagala lire ligenda okuyamba okwongera amata mu mabeere go. Oyinza okuba olina bbebi naye ng'amata olina matono, beera ng'okozesa ku ddagala lino ligenda kuba likuyamba. Nkusaba ofune katunkuma, funa obutula buno obwaffe bukatunkuma, beera nga obuteeka mu kaseffuliya ng'obutereezezza bulungi n'obususa. Bw'omala obuteeka mu kaseffuliya teekamu amazzi, tokosa, teeka ku kyoto. Bw'olaba nga buyidde nkusaba oggyemu amazzi ago oba ssupu oyo sooka omuggyemu muteeke kasowaani. Kati nkusaba osottesotte obutula obwo, busottesotte oba bunyigenyige. Bw'omala obusotta ddira ssupu ono gw'obadde oyoddemu ddamu omuzzeemu. Bw'omala omuzzaamu butabuletabulemukko. Bw'omala buyiwe ku ssowaani, beera ng'owuuta ku butula obwo bulungi nnyo. Bwongera amata mu mabeere g'abakyala naddala mu bannakawere nga tolina bulungi mabeere, tolina bulungi mata, beera ng'owuuta ku bukatunkuma obwo, buwuutewuuta ku ssupu waabwo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.